So muleke kukulowooza kuleetawo bibozibozi bya kisiru kusibisa munnammwe kumutira mukomera kubanga bibozibozi mwetawo ne munvuma ne mukola ki nyongera kumukomerera kuba disciplininga omwana yakomawo ku lwokutaano saagala kumanya enzo nsonga za kooti waba yeetonze ekigendo kyange si kyakusiba sefuko ku disciplininga sefuko first of all saagala sentana sente agenda kumpa mbadde wali nga mbalaba besonda agenda kumpa sente meka agenda tunda ki haina sente meka agenda kumpa era agenda kutunda ki main point yange si yakusiba sefuko so bino byonna bandibaddewo naye okwatakinga omwana wange mumujjukira omwana yalumba buluneke nga buluneke mukazi we yakafa omuntu omuvumidde mu time ki yovuma otya omuntu nga mukazi we yakafa n'omuyingira deep n'omugamba musiyazi omuntu alina n'omwana na faida nakazibwe ofuma otya nakazibwe okumuntusako ekyo gwani era mama baba batalaba bintu ebyo okutuuza kuga nti mwana wange osusse mwana wange oyitiridde so bino ebintu ebimu mwe mubirabanga ebyokusaaga naye njagala amateeka gakole mulaba omwana oyo yavuddeyo n'avuma mama Janet ovuma otya Janet Museveni who are you amanyi kyatakula Janet Museveni omumanyi gw'ovuma TikTok omugamba nti yaba mawobe oba mukutu mwagala gwonna gufula nti nno buli abeerako abeera zonto mweyita ki abantu bangi balina following balina content gwe bakola nga tebamaze kuvuma bantu nga tanana gwalumbi naye gwe maleka abantu bonna emirembe nga weeyita ki so ebintu ebimu tetujja kubikkiriza mu ngeremu oba endala nze sisobola kukkiriziganya na muntu alumba mwana wange kubanga mukimanyi bulungi sina mwana wa muntu gwe nali nnombye kino nkibagamba tosobola kuvuma bulunoke wini nwaji mbwe bibeere gwe kiwini nwaji wakulukuta omanyi nwaji jajja erinnya mwena tudde muli ate mulaba omwana omutuufu mumumuwagira oba kyemusobola mumuleka kino kimuwesa obulango kimuwesa wabafunako minerikes ekyengana bamukomini bala babasiribani litaka gwe ovuma waaki mukazi talina mu Uganda laba nakazi ovuma ota ndaba n'amannya ga abiri kyekwanira abasajja kyakwana simanyi kadama omukazi nakazibwe mbw alinga ebisasami okukuvoola kyenkugamba nti okuvuma kwawukana n'okuvoola laba bunoke mbw omukyalo ono owakabina simanyi owakavini mumwina ebintu byemuzanyisa mulwa yangamba sina kyemugamba takomye okalese omwana wange njagamba ka video akalimu omwana wange mayang sina busungu era sina busungu ku muntu yenna naye lwakuba nti obulamu butambulira mu kusomoozebwa tutambulira mu mbeera njaga kusooka otukeze bannayuganda nti ffena tuli bannayuganda abaagala Uganda ennungi ate tuli bannayuganda ffena buli muntu yeetaaga munne muno mu nsi buli muntu yeetaaga munne mu ngeri emu oba engeri endala buli muntu yeetaaga munne twetaaga okubeera obumu twetaaga okufumintiriza ennyo n'okulowooza ennyo biki bye tukola biki ebitwala mu maaso na biki ebituzza emabega naye waliwo okusomoozebwa okutujjamu mu bulamu naddala ng'abazadde nti singa omuntu alumba muzaddewo omwana wo nsuubira nti mwenna abali wano omwataddemu kamera omu babiri basatu bana bataano mukaaga musanvu munana mwenda 11 mulina abaana baali bakulumbidde ku mwana wo nje nkulumbire ku mwana wo abaana malayika za Katonda ne Bayibuli egamba nti abato Yesu yagamba nti maleka bajje gyendi kubanga izo malayika zaki ebiseera ebisinga sikiriziganya na muntu alumba mwana wa muntu oba omuzadde w'omuntu mwana bakwano ku Isima Olax ndi mukwano gwa Isima nnyo era mwagala nnyo era Isima nsobola okugamba nti ebintu ebisinga byakola mbiwagira naye singa akwata ku mwana w'omuntu yenna
sikirizigana na kintu kwatakinga mwana wa muntu oba mama w'omuntu. Abantu bangi bayina obulumi bayiseemu n'embeera mu bayise okukuza abaana baabwe. Ne bakadde baabo abantu batobye nabo. Abasinga tetubayina tukyabalabako tetubakubamu na bufaananyi bwe baali bafaanana. Abazadde mwenna buli muzadde ndaba akimanyi okukuza omwana. Omwana aveemu atandika okwogera oba akole ki. Obulamu bw'oba oyiseemu n'okusomoza kw'oba oyiseemu. So mu ngeri mu oba endala mbasaba baganda bange bwe tuli ku bitimbagano, bwe tuli mu social media, awantu wonna mu media, tubeeko bye twewala okulumbagana abantu abalatulumbaganye, okulumbagana abantu abatali mu kusaagasaaga kwaffe. Ebiseera ebisinga tuba n'okusaagasaaga nga twejjako stress okusekamu nga munda wano ne Bukenya. Nga gwe Bukenya eky'omutwe gwani akwagala gwe sijja kutonuna ebbeere something like bwe bityo. Kati mind yo ekitwala nti namuvumye oba nti oba kikata abamu nja kugereza nga abamu banda bane bajjo. Era abantu abasinga kantu kebesibako bagamba bano bajjo nti alinga simanya akawompo kati bajjo era namugamba gwe bajjo bawange yita wano lagawa olinga kagundi kegundi ne tuseka. Twali mu byaffe nga tunyumira byaffe, twali mu lwali waffe kuseka kwejjako stress. Kati gwe alina bad mind gwolowooza nti oba avumye omuntu. Abalabe sibakantu kaali kakadde nnyo nalina customer wange kyali wange. Nga tubeera ne tusaaga ne tugindika olinga kino olinga bwe bityo something like that. Kati gwe ndowooza bwe kugamba nti gundi yalumbye gundi. Abalamu ine ndowooza wano walumba kusaasira nange tulina isu zaffe ng'abantu. Era ezaggwedda tuli ba Luganda, tulina gye tuwava obulamu bwaffe ebyaliwo byaliwo. Negwe olaba nti numbye kusasa nawe nnumbe gwani ndaba gw'olumba sikuvumangako lwaki onvuma sikumanyi nakumanya owulira lwaki oba onvuma lwaki ovaayo n'ogamba mbu wanzaalamu omwana nga tonnebakangako lwaki ovaayo n'ogamba mbu nno nze nkuzaala nga kituufu ddala omanye ewammwe olina ki nalabayo abalala baavaayo ne bagamba nti famire yange baganda bange. So okusomoozebwa waliwo abaavaayo bagamba mu bataata bange. Kagamba kusomoozebwa kukujja mu muntu naddala ng'oyimuse nga Katonda akusitudde. Kati nga nze Mukama yansitula alhamdulillah. Naye buli lw'oyimuka wabeerawo abantu abakulwanyisa okukusuula oba okukuzza wansi. Ekitasoboka kwa tosobola kulwanyisa mukisa gwa Katonda. Nze ndi wa mukisa ogutalina buyinike. Tulina abantu abamu nga batulwana okutuswaza gye tukola mu families ze twafuna mu bakadde baffe be twafuna kuba kati we tuli wano tulina bakadde baffe abatuleze. Obulamu bwe natuuka musobola kukola kintu kitobula mama Fiina. Obulamu bwe ndi musobola kukola kintu kitobula mama Jovia muka Genosale. Obulamu bwe ndi musobola kukola kintu kitobula mama Janet Museveni. Kubanga abakadde bange era njogera nga era nabo bankubira mwana wange kiki mwana wange wali kiki naawe mwana wange obadde ki mwana wange kiki you know. So waliwo obulamu bwe tutuukamu nga waliwo ebintu byetakyasobola kweyisa nakola. Ekirala n'abazadde mbagamba tosobola kubanga olina omwana muvubuka muto wamuweerera yeeyita na dokita n'akola vidiyo esooka ng'alumba Shiba n'akola eyokubiri ng'alumba maama wa Shiba n'akola eyokusatu n'alumba Winnie Nwagi n'akola eyokusatu n'alumba Bunoke naye ng'aboogera amanya n'alumba muka Bujingo Makula muka Pastor naye ng'ebigambo byayogera weetunda oli malaaya bakufu. Abantu mugamba nti nvumanyi leetayo vidiyo emu nga ngamba nti gwe bakugira bati ne bakugirira mu nnyindo ne bakugirira oli malaaya weetunda. Waliwo ebintu byetwogera maybe mu ngeri emu oba endala nga byalwaliya likusaagirira mwe bakadama mwambala masikati mukuba mukagudda munda bakadama mwawumba something like abaana abo bakadama babeerayo nange ndi kadama naawe olise kadama mu ngeri emu oba endala. Yes bakadama abo fena tuli bakadama mu ngeri emu oba endala etya tikadama kitegeeza bukozi kadama batoyogedde linnya lya muntu baba nagamba nti gwe Lydia Jasmine owulira gwe Jennifer Furufiga kyawukana ngono omuntu agamba ekyo kifurufiga kinnakangubi mannya g'ababi amanya g'ababi bannababi bebabeera nakangubi era tekyambala bubi tekinyuma binnakangubi bate binyuma byambala ebigo bya promotion bizunga ku mikolo gy'abantu bazaala omwana temanyi basajja bannyini bwo something like that you know. Nga
Bwego bavumira mama wa rape bamuvuma mulaba. Owuli otanga mama oge bavumanga bavuma mama wa rape. Bannaye bavuma mama wa rape ebena ne binnuma. Kuba nange ndi muzadde. Nga tonna bakugamba nti oli muzadde. Ate no ebyo bina twandi badde tubireka. Sefko nafuna lesson. Nomugamba it's enough is enough. Tukiveeko tudde kukiddako. Naye ate buno simanyi bukazi bwe ne kava ne kakuvuma. Tekalina bwe kali. Tebalina sene njale balumira ku police atenze mbagulire emmere family yonna ewedde tebalina atenze go basaba atenze go begomba okulaba mu ndiserebu waabwe. Ekibuzo kyange nti mbadde ku kooti awo naye embeera genda eri bakazi basiba n'abenganda ne batuuka n'olwanira ebintu. Omuntu atanaba na kufa omuntu atalina ko kyabaddeko ne batuuka olwanira ebintu bye. Tekitegeeza nti nno yo w'amaanyi mu kika era okusinzira bwe bali nkugambe bama be bazze ekisookedde nze neewunyiza mama yasooka kumwegaana. Mama yalaba nga gumulidde namwegaana. Omuntu wegaana nti omwana we bwamwegaana omwana yeziisera omukazi amuyitako buyisi. Bwamwegaana bakazi be bajja tubabuuza side ababuuza munazaala wamwe yaliwa nti oli ali munda ye mama wa Sefko nti ye tuba tulaba bamama ba Sefka bato ne bajja abo mulaba nava Dubai batukanga bajja bakaba ate babuukira nze bannange mayiserebu bannange enjale balumye ate nze go basabe ekyokulya bakazi bamama babato mbandi awo kojjaawe najja yanga mwanyaza njaga tuogere omwana musajja abadde mu kijaketi ekibadde kiddugala ye muganda be kakati gwe mu bantu ngabo balabye n'olwandi badde tugambe tusonye Sefka n'abadde asobola omweyimirira oba mama we tudde mu reality olabyeko wa family gwoga nti konasobola omweyimirira tobalina adult tuddamusanga wano bazze nga bangamba jjajjawe yasanyalala yakalambala simanyi biki ye mugagga mu kika ojjawo amaanyi agavuma abantu okwenkana awo. No, the problem was. Balabala n'abagambi. Sina bwe mpaka. Njagala so guni submission ye ebadde kya kukyebisumuzi baba TikTok bagamba nti sima agobe family abana balina bigamba aba TikTok bakosezza omwandiso you guys eggulo ku police omwana gwe yawe essimu nga bamugyeko essimu netungaleeta essimu ya mundi nagigani ogitebera nga yatagwa batelesezza amazima nze sirimba ng'atadde mu layini ne bagimuggyako n'asigaza layini ne bagitwala katona ku lweggulo twasazeewo tugende waka problem eriwo and anyway, the problem is araba TikTok be balina okutala abantu bawuliriza kati okulabanga musinginga biveewo banga lyeno gende bena mena mwagala ekizibu banga nti bikuwe nze ndikwasiza ku section nga ebigambo bitudeko obuntu bikwasa osinga ate wako bw'olisumizo bisigazi pako no wana vamu kiwulira kale sorry gamba tatunuka mu kamera omanyeza atuvuga nada ango tebalina okutuuka omwana oyo ajja wano mwenna mwaliwo ne kasuku yali atudde awo n'ansaba serefi ne muga mwana gwe sigenda kuwa serefi ovuma abantu nekendeza mu kuvuma abantu si kirungi enja tebalikola we batyo naono boyagala following tikati muntu kyanakuwa akalango ne mukansolinga mungo mwana temuga yirwa ki weyerusa oli mwana munenzi muto wachi weyerusa laba yobugalo laba wenne bizigo emyaka jojja kulwala feto yerusako ne tuli bakazi bakadde bizigo byatuyisa bubi nga manyi muntu ategera nanga kyekyo mami nkitegedde biki naye mami katika nkwe namba yange demugamba saga namba yo nanja kesimu yange na saving ama namba ina agenda abaya akagena mbandi awo kyasaba serefi kyo nakiwunya kinonyeza kerinya datudde mu reality nze ne Sefka nanonya munne kirunya Sefko ya kunonya ha tudde mwenna muli manama uliye wano tudde mu reality mwongeza mazima tetwogeza bubi ani anonye nya ku munne mukwanza sinonya banama uliye mwena abanonyezaako lwaki munonya temwina bakazi bamwe banyamwe mugene mu interview ngabo lwaki munonyaze
mwina ba girlfriend mwina ba neighbor ku mizigo mwina ani abamanyi you know naye gwo daily onvume kubanga mbo full figure avuma navumani navuma kivumo ki full figure awe mula gwa president gwa teacher nawe mulaki okusookera ddala njagala bategeeza waliwo ebigambo byetwogera nga ffe nga tusagasaga nga bwe nagambye mbeera ne kasukule mukaka kasukule bero lirabye tonkomberere be tokola ki nga nze kati gwe nkwata akavire n'okatambuza gwe entegerayo negamba nti nawe mudde entegera negamba nina bakasitoma bange bebeera nabo nga tukuba olwayi tukesezaawo nga babeerangawo ku dduuka lyange nga tuseka batakisi bakyali bange nenga gwe kinaawo todde ku dduuka lyange olinga egundi yagundiibe mukyali wange era mwaka ki gwe nakikoleramu era bbanga kire nakikoleramu gwojagama oyogedde ku mondo manyi kyali gyendi mwamane muddwaliro yasoko ye passage okusabira omwana wange omanyi mondo kyali gyendi ye gwale wali ayogera ki so muleke kulowooza kuleetawo bibozibozi bya kisiru kusibisa munnammwe kumutira mukomera kubanga bibozibozi mwetawo ne munvuma ne mukola ki nyongera kumukomerera kuba disciplininga omwana yakomawo ku lwokutaano saagala kumanya ezo nsonga za kooti waba yeetonze ekigendo kyange si kyakusiba sefuko ku disciplininga sefuko first of all saagala sente na sente zagenda kumpa mbadde wali nga mbalaba besonda agenda kumpa sente meka agenda tunda ki haina sente meka zagenda kumpera agenda kutunda ki main point yange si kyakusiba sefuko era namugamba sefuko bankubira essimu oyo omuvuka amwita simanyi Frank abawo by the way Frank anja mu showinga yawaga abaana we yabagulira kamera ye abajja ku makomera nga abasibye era yomu yabadde awoza mama we sefuko nti commissioner mbera mukuye essimu commissioner ndi wanneruli bamusiba era ekabalagala nakuya commissioner oyo namujjayo Frank abawo yanteka kusinga kuliko iga Salif kuliko bamweyana kuliko no simanyi sefuko nga kuliko ne 10 nga banetondera ne mugamba naye nsobi gye bakoze kuyingiza mu bajjo mbya kisiru tomamanyina nga bajjo nze bajjo yampa wabira mu kooti tomasene zanasaswa kwogera bagezi nazalamu omwana ate biringa byali byakalulu waliwo ebisale byali ebyakalulu noyoga kino n'olumba kubanga twasinganya ebigambo bingi nnyo mu campaign era muli muntu okinyonya tikali kalwa kitegeera owulira muganda wange titwali mu bululu obwakasa mmemme okuyisinganya ebigambo kukola ki nebirulu bwaggwa bintu byaggwa tolumba bulamu bw'abantu kubulinyirira mu ng'oleta nonsense oye teacher yafuna gundi yakola gundi what that is nonsense mwongera munname nze naye mukasefuko nga nvuma mbo mukazi mukulu musirusiru era bw'okula obeera musiru yabadde abba ebintu omuwanvu omweru oyo webisani yakwasa n'omukwatisa munne yayagala abasajja era abasirikale bange bamukubiranga nga bagamba mumpereza sente amwesiki send me 20k send me 2k kandi majo bakusindika ne 10,000 send me 2k for airtime I have nina message ngenda ziba wamuzi bazange naziwa Jose the bloggers tekeyo mbutuke 10,000 no netubunga tusindika ku simyani nga sindika simu leta manya yisi masefuko neje bamukwata yali agenze kunonya sente za birthday party namaga nje ne brother wange anti ankuma nnyo era brother wange ankuma nnyo sisoba kumeko ko oli namugamba brother wakuma nnyo tunaba tugenda mu nyumba anaberako nti yabamu nkwasa oyo brother wange nayo gena mu amafuta ga mitwale 3 ogaino kakaso gaina oli yadogamu wantujje ne basimbula kitegeza yewerayo bawe mumugane muwaliza mbo simanyi gasalifu simanyi ani mbo simanyi bano babukenya media simanyi the fact simanyi tubongene tuwaka no abo tebabimanyi nabimanyi abasajja batubali byabwe owulira nayenza sefuko nani namusonyi wanga namuvaako waite nakusatu nanvuma nangamba toyina kyoli njagala nkulageko toyina makulu Museveni musiru okulonda muntu atasoma ovumota president wegwanga who are you kino nkibagamba waliwo kati omwana yavumye Janet Museveni wano ani kandi kati kabikuse nina wano reference ziringa mmeka ovumota president wegwanga nomo ye time no reference y'abantu bameka muna mukamichabita bya kusaga eno yabameka endala zonna zigenda kugendayo bwe wawera abantu oli wa kitalo oba oli wa kabi oba oli muggulu yesaawa watyanga kusasira ne Ronald Mayinja bye wamwogerako nebya bandi byonna okwegatta ku bawala nga nabo bakututte mu kooti obanga bakulobye ku poliisi ogende kyeja kusasira nkugambye omuntu kigwa olumba era kikyoyogeddeko kumanja nawandowooza yange nakugambye yawula okuwa endowooza n'okuvuma
wala ko ne kikyamu tomanyi na mawulire gwe. That is nonsense gombuuza. Na wandowooza yange nti mayinja atuuse ekiseera okuba nga ye kennyini agenda kweramu olukwe ng'afuusa night mayor ku bulamu bwe okusinza kyali era mumulaba mwenna mwakiraba leero oli eno leero okyogeddeko ki samuva nti mayinja oli kino mayinja olinga ebyenda byeki mayinja namuwemulako olina akatami nga mpamula mayinja na wandowooza yange nga wenakuwako endowooza sigaana muntu kuwa ndowooza ku fulufiga omuntu yenna okwogera ku fulufiga endowoozo giwadde otya yawula okuvuma munakamwina kikyamu bavubuka mmwe toyawula kuvuma era biseera bisinga njogera ne mulowooza nti nvumye nakati mugendaga nti navumye kubanga temwawula kuvuma na kuwa ndowooza tetasiwa imbaga temumanyi mawulire naye mwite bannamawulire buli yagula ekisimu kyonna kyayina ebimu byayika sikuliini amanda gava mubinyigisa buti gweyita munnamawulire kuba okuta ekisimu kyo kitadde mu muntu gweyita munnamawulire omanyira abantu ebintu ebiri ensonga nga zituuse mu kkooti teziba zakwogerwako naye ekiddako nze mbagamba ekigambo kimu ngenda kulwanirira eddembe ly'abaana bange ngenda kulwanirira eddembe lyange ng'omuntu owulira mukwano bw'oba tolina right enjogerako kumpaako ndowoozayo ng'onvuma buvumi nga wala mmolina ntume yambala mbonakyo kyambadde valentine abana kino kinamagwatala kati gwe kimolina ntume kinama monde eyo si ndowooza endowooza yenonoga emolina yambadde black nateeka red mu mutwe it's a valentine naye singa yambadde green oba na blue wakiri yandibadde better something you know eyo endowooza naye gwe otuga kati gwe kinama monde mbona ogenda mu valentine laba bibeere mama laba okwo kuvuma na kuvoola you got my point obuzibu omwina atamanyi tamanyi ate mwefula nti mwasoma nnyo namagamba mwawula wisdom ku knowledge mwefula bagezi nate muli bagezi okuwa ndowooza kyawukana n'okuvuma ontegedde oba oli munaku masikiini olina kakiggwe sibanyavuga kinnuwa kikadde nnyo embwa eyo malaayi eyo okukuvuma kuvoola waliwo ate okuvuma n'okuvoola nsobola okugala bannokana akatwe okukuvuma lindako katono njagala mbikwawulire sogala bannokana obuuso bukalinga obutuli bw'eddiba okukuvuma waliwo okuvoola kakali gwe nnyoko simanya kwenda ku mbizi okukuvoola oba ontegedde bulungi waliwo okuvoola n'okuvuma ebintu ebyo byawukana naye mwasomera ki era mawulire mukola gaaki tubaddeko ku poliisi nobawo omusajja akulumba n'agaako asiba banno tuvuma ati mubuuza namuvuma ki takirina mbadde njagala ayogere nti namuvuma kino ekintu kyangu nnyo otannakwatako oba be batannanoonya poliisi bwe bajja ne bakwetondera osobola okukkiriza okwetonda kwabo sibayinako obuzibu naye waliwo ekiri lindako omuntu omaso okujja okwetonda waliwo mujjukira bulungi kumi ajja nanneetondera era abanamuli abamu baaliwo ne mugamba itisoke nayerekerawo okweyita nti nze nkuzaala osobola ofuna obuzibu nange nsobola ofuna obuzibu mumubitwala nga byokusaaga omuwala gwe bayita kisaali ekisa kyali yakafa era nebaza omusajja gwe bayita Kamoga property master Kamoga singa talina kyapa kya kisa ky'omwana ali amaze okubba banne ale teri yakafa omuwala n'avaayo n'agamba nti ale kisa kye yamuzaala baawere nemba n'omuwala oyo ng'ayagala kubba bintu kweninga apo nga si yamuzaala esawa tuwaddeko emabega nga jam culture ayagwa ddala mu lockdown naye ffena ne bannamwe mwena mwali mumanyi nti Kabuye Ssemboga yazaala jam culture nange we nali nkimanyi anti anko kabu yakola ki naye yamunoonyezaako linnya kumuyitirako singa omwana oyo jam culture yafa mwana tutewa maiti era mwamukwatanga ne ndodi yamukwatanga mutwala wakabe wa kitaawe ng'ayagala ssente ze esawa yalo singa nfa omwana oyo yesiba mu bintu by'abaana bange mu byogagga by'abaana bange ng'ensi abadde mulaba agamba nti nze muzaala nga sivangayo gamba nti simuzaala oba ontegeera oba ye naafa omwana oyo afunye ebizibu bingi yabbako essimu ne bajja ewange ne bamusiba ne bankuye nti omwana wabba essimu recently yes yakabba essimu yakava mu kkomera polisi yonna ng'enkuye nti omwana oyo yabba essimu ali wano mba ndi awo banywedde omenge mabbala basize ebintu by'abantu balina oyo omukyala gwe babadde bakubira nti ye full figure nga yeyita kamisona aliwo oyo omukyala gwe basibye nga yeyita kamisona era nga bakola emisanga bakuba bukubi kamisona full figure bano batukutte batumanyira njogera nabo nga muntu agamuge nze nakasaswa senze mutamanyi mabala g'abantu basa ebintu by'abantu tibana ba full figure tebagambibwako yabadde ddala kituufu akubuza
bwerabika nga bwe byogerwa nti no yatuwiikingiddwa paka we mwamufuseeko. Njagala okutegeeza bannayuganda ekigambo kimu, nina security nganza omuntu ne wano wendi nina security yange atasobola kuva ino nnumba ojja kummanyira. Security yange nsobola ogiragira ekole kyekola paka lwekufuna naye si kye nayagala. Security yange esobola okukubanga gwe omuntu obanga onnumbye naye si kye nayagala. Nsobola okukola kyonna oba nze kanyininyini, nze kanyini nina amaanyi, nze ndi bw'amaanyi, nze sobola okukwata okujja napaka ku CPS nga tonvudde mu ngalo. Nze ndi mukazi ali strong, omukazi alina amaanyi, kobeera gwe musajja gwe essaawa zino nkukwata kati ne bataka kunjigyako. Nze nakwatako omuntu omu abasajja batano ne bankwata bali mu munjigyako. Baali aba nga ate basajja b'amaanyi. Bodaboda ne zisiba zonna ne bagaba bankwatako nga tasa kunkwatako. Mwakyerabirako. Kakati gwe wangamba nti nno simpoka yagambe mbu mutisatiisa. Bamubuuza nkutisatiisa na kimbu nasindika drone zino zikwata video. Drone? Mbu drone zikwata video ze musindikira. Aitsoke tujagana mukoti tujagana mukoti ayogere mutisatiisa ntya. Sefuko nani sobola munkwata yonna. Kaberani kabere kaiza wali katagena ku program nkimanyi. Nso sindika patron nyama mukaga unga zimulinze. Kuba nina reference namujja ku kizimbe. Toina woganira. Nesi njagala bwe mbangeze mu koti njaga tugene mu koti bamusamoninge. Bwagaana lesova banteje. Amateeka gakole Uganda ina amateeka. Naye amateeka tetugamanyi bumanyi abamu abatugabuka bubuusi. Kati esaawa tudde mu mateeka. Toina right enzivoola. Tonkoleranga kulinnya. Furufiga ne kaizani yasookawo. Bandi bana batuwa we respect. Neno numba muyimika kamyo no muvoola. Nonba big guy simanyi feded artist. Toina kyo tugamba gwe wayimba kiwagwa towagwa. Nonba King Michael. Gwe manya abana gye bajja amanya gabo kubanga gachayogerako kati. Nina luyimba kiyinza okubanga nkyayogerwako. Eddakiika zino zokka zokka ensi yonna nangi kutte bwe social media yonna okuva ku. Mwakyako wano just banjako ku Facebook. Nengamba president w'eggwanga nti banje ku Facebook unagijjako yonna nakategwa tadanga mu Uganda. Yes. Basoka kujjako nze kwanza nali singa following. Nemuga muzeyi banja bata ku Facebook nabala no balekako. Ne bajjako asibaga kato ne bajjako baje nemuga muzeyi how comes nagijjako yonna totale. Kati gwe ndabanga bw'oyagala kuba ontwalira mulengi gy'oyagala naye ndi w'amaanyi mu ngeri emu oba endala. Nina respect gye nnyimiddemu gye ndimu. Bwe mba siri kyaliwo lwakyo nnumba. Leka nnumbe bamanyija levo zange bakusaasira. Gye nja okwetondera manyiyo. Naye nkwadde kyasi ne yeetonda. Omwana oyo ajja wano mwenna mwaliwo. Ne Kasuku yali atudde awo. N'ansaba serefi. Ne muga mwana gwe sigenda kuwa serefi. Ovuma abantu. Nekendeza mu kuvuma abantu si kirungi. Enya tebalikola bwe batyo. Naye ono bw'oyagala following tikati muntu kyanakuwa akalango. Ne mukansolinga mu ng'omwana temuga lwaki weeyerusa. Oli mwana munenzi muto lwaki weeyerusa labayo obugalo nabo bwenna ebizigo emyaka gyojja kulwala ffe tweyerusaako ne tuli bakazi bakadde ebizigo byatuyisa bubi nga manyi muntu ategeera nanga kyekyo mami nkitegedde biki naye mami kati kankwe namba yange demugamba saagala namba yo nanjako essimu yange nasevingamu enamba ye n'agenda aba yakagenda mba ndi awo kyansaba serefi kyonna kiwunya kinoonyezaako erinnya datudde mu reality nze ne Sefu kananoonya munne kirunnya Sefuko yakunoonya tudde mwenna muli bannamawulire wano tudde mu reality mwogeza mazima tetwogeza bubi ani anonye erinnya ku munne mukwana nze sinoonya bannamawulire mwena abanoonyezaako lwaki munnoonya temulina bakazi bammwe ne bannyammwe mugende mu interviewinga abo lwaki munoonya nze mwina bagirlfriend mwina bannayiba ku mizigo mwina ani abamanyi naye ggwe odde eri onvume kubanga mbu Furufiga avuma navumaani navuma kivumo ki Furufiga awe mula gwe president gwe teacher nawe mulaki okusookera ddala njagala bategeeza waliwo ebigambo byetwogera nga ffe nga tusaagasaaga nga bwe nagamba nti mbeera ne Kasuku ne Kasuku ebbero lirabye tonkomberere ebbeere tokola ki nga nze kati gwe nkwata akavire n'okatambuza gwe entegerayo negamba nti nawe mudde entegera negamba nina bakasitoma bange bebeera nabo nga tukuba olwayi tukesezaawo nga babeerangawo ku dduuka lyange nga tuseka batakisi bakyali bange nenga gwe kinaawo todde ku dduuka lyange olinga egundi yagundiibe mukyali wange era mwaka ki gwe nakikoleramu era bbanga kire nakikoleramu gw'ojagamba oyogedde ku Mondo manyi kyali gyendi mwamala mu ddwaliro yasoko ye passage okusabira omwana wange omanyi Mondo kyali gyendi ye gwale wali ayogera ki so muleke kulowooza kuleetawo bibozibozi bya kisiru kusibisa munnammwe kumutira mu kkomera
Kubanga bebozi mwetawo ne munvuma ne mukola ki? Nyongera kumukomerera kuba disciplininga. Omwana yakomawo ku lwokutaano. Saagala kumanya enzo nsonga za kooti. Waba yeetonze. Era ngamba kino Jennifer siddamu. Ali nemba ngendo kikola manya mama Fina kinamwisa kitya gundi kinamwisa kitya you know so mungeremu obendala sikugaana okuba lwali kuvuma kusaagirira naye osaagiridde oti kubanga nze sinayogera linnya nti Adija Kigozi ekyo njoga nti Adija Kigozi nsetegeera nti njogeddaani naye njogera Kadama njogeddaani omanya toba nange neyogerako nga nze Kadama gwe nova n'ogamba nti oliro yawa bakadama n'oyingira dipu obulamu bwange n'omanya abasajja be nazaalamu simanyi be nalepinga obulenzi obuto ne busige bulwadde that is too much you know so n'oyingira wini nwaji nga bwakola okutera ibeere nga bwali simanyi ekiki olumbi omwana ono omwana azawe yakajja omwana mutakoze gundi legacy omuyingiridde obulamu bwe bwonna nga bwatanyuma batakola gwena oba takunyumira gwe muleke omanyi akawungula wadde mmeka kitegeeza alina banyumira you know Burumbye kwegamba that is too much nenga naawe olaba omwana we akola ebintu ebyo abazadde kino kigende eri abazadde abaana bangi bagenda kwetera abazadde baabwe bizibu esawa yali mu Sefuko ali mu kkomera because of Sefuko kubanga twagenda kwata Sefuko n'agamba nti yewe musirikale awo tubadde tugenda okujja yewe Saidi yakola mu State House wa Nakasero nti ye simanyi akola mu Landizi natandika okubuzaabuza naye gyakola taina nawe akola nabuuza Sefuko maama wakola ki nti atunda eddagala lyabugeza busolo nembuuza Sefuko kituufu oli dokita nti ntunda eddagala ery'amaanyi g'ekisajja atunda simanyi biki kati maama naye lwaki okola bino mbeera noonya content noonya following leka mbuuza babasasula ku TikTok mwabalinga basasula kiki ekibatta okuvuma abantu nziraamu nkulageko nga yanoonya nziraamu nkwabye mbusise bakweto naramugamba konti netondera nze njagala banetondera nze ndi self made ndi freestyle ndi byange onetondereko ki notunina omwana ono ofuma president mu Museveni omukwasi w'abakazi omutami Gwani, who are you? Ojoba right ofuma president Museveni ofuma oteje na Mozi Mbukane Lupama, who are you? Bamisa ya Museveni koma nyoko, abagira Museveni koma nyoko. Eyo TikTok. Lwaki omukutu gwa TikTok mugufuula ogwa nyinyaza? Lwaki mugufuula ogwa amawobe? Lwaki mugufuula ogwa kijjolooto?